Mulumbye jjajja wange mu kyalo mubasuzizza batunula mbo mwagala mbwa. Kati olwo singa mumukanze n'afa. Toyina kyotugamba laga location upcoming. Olutalo lw'omukunja munangate atasera kosa n'eyisima emijagulo omu ku bataano ba Alien Skin munange terunaggwa eside eno era nga wali omukunja atasera abadde ali mugamba wano nti wali mijagulo munangate yalumbye jjajjaawe so maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako Dr. Jose Chameleone kosate ne Palaso Sebo abadde agamba wano nti Sebo okwata ku Chameleone osooka mwebuuzaako. Don't touch the boss. Babadde bali mu kweyagala munangate ngenda kubeera nga mbikubuulyako ko maaso awo. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yogi kansikwe nkutegeeze nti kasita obeera nga tunaba kulayikinga video ogirayikinge kosate n'okusubscribinga kasita obeera nga tunaba. Ntandise nno n'ebimu ebiri mu getinga munangate viral nakati eside eno era nga ngenza okukola video eno ng'olutalo lukyagenda mu maaso. Mulumbye jjajja wange mu kyalo mubasuzizza batunula mbo mwagala mbwa. Kati olwo singa mumukanze n'afa. Luli mwalumba ninako omuzadde w'omuntu gwe nali nnumbye mazima ddala. Ninako mu bazadde bammwe omuntu gwe nali nnumbye. Luli mwavuga kuva Kampala mpaka yiri Bukunja mpaka wa taata. Kati ate ekiro leero nti ate mwongeddeko mugenze mpaka wa jjajja. Omukunja atasera gye buvuddeko yatwala embwa eno yagijjayo eri munangate ewayisima mijagulo. Jjukira nti nno embwa eno yali yatuumibwa munangate erinnya erya Palaso. Isima mijagulo yali yatuuma embwaye eyo munangate Palaso. So wano Ndi mukajanga family fidimiganyo nobody gamo kakumba to the world. Ngenda ko Kyaggwe road. Ereze moloka nda Kyaggwe Bukunja. Mwezi muze yongerayo Jinja. Yagala kyalirako ku mwami Mukunja ku family ye ne waka mugenda kunda bake wakanzi jawo. Zijako wake wamwe Mukunja ni mu lugendo nalutandise dda. Manyi mumanyira abantu ogenda mmanya ekintu tte wamwe na kikyenkozeyo lwaki ngenzeeyo. Tujja nga bw'ogezaako okulaba ku bumu obutambi Isima mijagulo naye alemeddeko agamba nti nno Ssebo laga location w'oli. Bannange luno simanyi gye lunaggweera. Toyina kyotugamba laga location upcoming oli upcoming laga location w'oli poliisi ekwetaaga watandika emivuyo weefudde omubbi obudde buno otandise owoza osaba siizi fire mbwali enisaba batabani bo basiizinge fire bombo kiraati owedde laga location gamba nti ni mu kifo bw'ekiti abakwetaaga bajje bakukima emisango bagizza bwomu kkirizo gigabane bwomu. Uganda Police busooke mukwata omusajja oyo Mukunja nga temunanoonya muntu mulala yenna. Oyo bwe buzibu, oyo kyekikolimo ayigibwe wonna. Bampadde information nti oli mu kayumba. Era nga bw'ogezaako okulaba ku bumu obutambi nga Isima mijagulo ng'ali mu kakasa okulumba munangate awali munangate family y'omukunja atasera. Ffe weetuli okubeera nga tukutuusaako byonna ebinagenda maaso. Kankongereyoko wali munangate ne Dr. Jose Chameleone nga nkongeddeyoko ku Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone kosaate ne muganda we Palaso beeguddeko. Omanyi babadde mu kushuutinga munangate video Palaso n'oluyimba lwe olwa Mashallah era nga lufuuse munangate ensonga kakati nno avuddeyo n'alukolera video. Babadde mu video shooting naye wali Chameleone kosaate ne Palaso balina engeri gye babadde bagoyingamuko munangate crazy wabula babadde we batyo babadde bambi nga beeyagala okamalako obumazi. Nkugambye nti Mayanja family kasita ekwatagana awo muganda wange kabula sala.
Awano wenyini kuba shoti zaffe ziri embiri. Chester. Sako tukwate omukulu. Mashallah. Chocolate face. Bana Chester. Man Mayanja square. The boss, don't play with the boss. Palaso naye taggwayo ssebo agambye nti no okukwata munanga ate ku boss we munanga ate ka miliyoni osooka mwebuuzaako wabula bannange Palaso taggwayo naye nga boogezako okulaba actually video shooting bwetyo bwe yabadde nga boogezako okulaba oluyimba lwa Palaso ennyambala gye yakozeseza mu video shoot eno yaabali munanga ate ab'enzikiriza ey'obusiraamu nga boogezako okulaba ate owulidde munanga ate nti no mashallah oluyimba luno yaluyizingira munanga ate mu sizoni ey'ekisiibo era nga lutambudde muganda wange lubadde lutambula wali era nga nakati lukyatambula munanga ate okwetoloola Palaso ku luyimba lwe olupya ky'olina okola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi ebisigadde byonna biturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribe nze